G83 egiyiseewo bangi mu luyimba ennono zaalwo n'amakulu abamu mugamanyi. Abaana kye bakoze si kya bulijjo newankubadde nga abaana bo bulijjo bakola comedy, bakola amazina n'ebintu ebirala ebyenjawulo ebigwa mu art, naye omanyi bw'oba weegendereza si kyangu nnyo okufuula eggulire n'olifuula comic naye ng'ate osigadde otambuza bubaka. So kye bakoze si kya bulijjo. Neŋŋamba abaana bano kambakebereko. Abantu bantaaginga nnyo nga bangi. I think Abaganda boys nagira bakupejja Abaganda boys. So nga tags nyingi ngenda okulaba video neŋŋamba nga sikikiriza nenga bannange abaana baatutte budde bwenkana ki okuvaayo n'ekintu ekifaanana bwe kiti, kubanga okimanyi bulungi nnyo ffe tuba tukola amawulire tugawandiika, script ogiwandiika n'ogisoma busomi osobola okuflowinga n'obutakola nsobi. Kati omwana okuddira ebintu gwe bye wasomye ku lupapula n'abikwata mu mutwe n'abiddamu, nasooka n'empakana neŋŋamba naye erindako oba lipsync eno bakoze enkole nga jja singa bonoogegenya oluyimba nga nina okutuuka ndabe eddala bakikoze batya. So n'obuyiiya bwe bateekamu n'obudde nti ne bafuna ebikolokomba ne bafuna bulooka ne basiiga abaana okujja ekifaananyi ky'abazungu endagala ne bakuba orchestra owaabwe, bambi kyabadde exceptional era nga beetaaga recognition ey'enjawulo n'oku appreciatinga mu ngeri ey'enjawulo. Ono omwana omulaba mu myaka egijja, omwana oyo ali talented. It doesn't matter omwana agenda kufuuka munnamawulire nga nze, it doesn't matter kubo kiri agenda okukwata, naye ku myaka 9 amaze okukakasa ensi nti alina kyalinawo. Yeetaaga sapooti yaffe, yeetaaga okumulaga ekkuba ettuufu, mu maaso eyo ajja kukola okusalawo okutuufu. Ffe tetusobola mukakaatikako kyakubeera munnamawulire kubanga azannya ebintu bingi. Mulabye ennyimba z'abayimbi bangi ab'e Uganda bazannyeemu, mugende ku peegi yaba YouTube yaabwe yaba Namuyonba comedy mulabe omwana oyo character zaatuddemu nnungi, naye buli character gy'atuulamu amazima gennyini nabadde surprise agijjayo nga bw'ogyetaaga, n'obeera surprise n'ogaba bannange n'omwana naye buli character gye bamuwa agituulamu. Ekyo kikulaga nti tuli blessed ne talent. Omwana ono singa agendera waali n'okusingawo agenda kubeera wanjawulo nnyo. Teweekanga ng'okedde ku makya n'omulaba mu zi Hollywood, n'omulaba mu film za Netflix, n'omulaba mu academies ezo ez'amaanyi, because at 9 years oyo omwana is a good talent. Bakuwoza nnyo ng'omusasi. Lwaki? Kuba nze simanyi lwaki director nze gwe yalonda naye nange nalaba nga nange nkisobola ekyokusaka amawulire. Kati lwaki wayambala gaalubindi? Nze sambala gaalubindi, lwaki wayambala gaalubindi? Anti kyekiyinza okuba nga kinzijjayo okubeera omusasi w'amawulire n'okuba nenkyukamukko obutaba wa bulijjo. Gwe lwaki watuula n'ogamba nti Muzeeyi Polycarp Kakoza alaka enviiri yali alina bwe ziti? Okusinziira nti Polycarp Kakoza nali ndowooza nti mukadde, ate nga bakadde bedda baatera okubeera n'ebiwalaata, nange ne ŋŋamba kankayiwewo kubanga manager tayinza kuŋŋamba nti nzanye nga nange sinnaba kukyagala. Naye we mmala nange okukyagala ndowooza nti ate okukikola oba okukolera ku mateeka ga manager kiba kyanguwa. Ogw'ekumi bwe njogedde ki? Ogw'ekumi bedawo ekyo ekintu director soka n'akimpa nga ndaba sikyagala, naye n'amaani agamba akakwate ojja kajja kwanguyira, kati natwera wali eri essimu netukubukwata kuba nalaba nga olulimi aluseereza nnyo ate zikyesigenda sobola. Director abanyonyola situation nga wayagala nti ye nga walabye ekifaananyi ky'abalina mu bwongo, then nakugambako ku idea gy'alina, then n'osobola okukola ekyo ky'ayagala. Ekyo kintu nkyagalira ddala cause it is a talent. Yes, nkyagala era njagala nnyo okuzannya katemba. Si kyokka n'okuzina njagala.
Yes, talents tulina nyingi. Nakituulamu bulungi kuba nali nkisobola. Kyantwalira ebbanga ntono nnyo nembikwata kuba mmanyi okukwata ebigambo. Muzannyi ki owa katemba oba wa firimu asinga okuinspiringa? Njagala Taata Sam. Taata Sam. Oyagala kayanira bifi? Wanza nzannyira bulungi. Nkolera nnyo komedi we bulungi nansesa nanyumira. Tubasaba mujjanjawaze okutwala Buganda ku ntikko nga bwe twetegekera grand finale mu ggwanga lyattu Buganda Uganda. Okuva nga ndi Omuganda ekiba kya Buganda kyo nali nkimanyi era olwakimpa nasoboka okukiyimba n'okoppa bali ebakolanga. Oyagala kubeera ng'ani? Ani gw'otunuulira mu bazannyi n'ogamba omuzannyi ono ankolera? Abe Mukiibi. Lwaki? Ankolera ebintu ebinsanyusa nendabira ddala nga singa ndinga oyo. Nga ndabira ddala bw'akola ekintu kivaayo nga omuntu aba akyagala ng'olabira ddala nti kyekyo. Ng'obituulamu nnyo n'obituuliramu ddala emyaka gyo tegifaanana ebyo by'okola. Anti nga bwe ngambe nange mba njagala nkola ekintu ekyo kiveeyo nga n'omuntu akkiriza nti nange ekintu ekyo nakituukamu bwe kityo. Tusobola okweyongera ku kyati zaffe nga omuntu agamba abaana bakola ekintu nga kya ddala. Omuzadde bw'oba olina omwana ng'omulabamu talent, kikukakatako ggwe ng'omuzadde oba omuntu aliraanye omwana omuto okumuyambako. Ensi eprovinze nti ekintu kimu ekisukkulumya omuntu nga tekitunuulidde buyigirize, tekitunuulidde kikula kye, tekitunuulidde embeera yonna ye talent ekitone. Omwana bw'omuzuulamu talent muyambeko ekule. Tulabye abantu bangi nnyo. Eddie Kenzo yabadde mu Grammys. Eddie Kenzo teyasoma nnyo, but talent yamutuusiza mu Grammys n'okusinga abayimbi abalina degrees. It is a recognition for our country. So talent y'omwana bw'ogimuzuulamu muyambeko, naye ate n'okusingira ddala twegendereze nnyo biki bye tukola mu maaso g'abaana. Omwana ekintu kyalaba mu myaka emito, ekintu kyali exposed to kyagenda okutwala mu maaso. Bw'omulaga nti nno omuntu yeejaajamya, bw'omulaga nti nno omuntu abeera bw'atyo naye kyagenda okutwala. So tufuba okulaba nti abaana bano tubalambika mu kkubo ettuufu eddungi, bapiisinga ebyokulabirako ebirungi.